essuula y'omwenda egamba nti mukulu Wakka. Ziwambazza yayongera okukoowoola nti abeeno eddoboozi ly'omusajja lyabuuliza eyo mu kisenge nti ani oyo anaana ayita. Ziwambazza yaddamu nti nga ffe abagenyi abatazunza njuki yali amuyitabye nti kanzije. Wayitawo akaseera katono omusajja n'ava mu kisenge n'ajja mu ddiiro nga bw'atereeza ekimeeme w'ekkanzu ye. Yali musajja mutono mukulu ng'alinga eyo mu myaka nga 60. Yali mu kakanzu kano kakatemambidde akakazirungi. Yagamba abagenyi be bayingire. Nabo tebaasikattira ne bayingira. N'abagamba nga bw'asonga ku bumwasajjuta obubiri obwali bwetagalisa mu ddiiro ku bbali nti obutebe buubwo. Baali kye bajje babutuuleko bati n'abaaniriza nga bw'abasika ne mu mikono nti eradde bannange maamu mirembe nyoge muli mutya ko bo nti tubaddeyo bulungi ate mweno ko nnyinimu nti tumoga ensi etuwuuba bwetuza muno bwetuza muli ne tukirako ekisanja ku kitooke neekunyiga n'obanga ekikamulo. Ensi bannange ensi enenyiga nze njiwanda lulusu. Bw'oba okyali muto n'olowooza nti bwe ndikula neetwala nga mponya ennaku kazi weerimba kukula kuzisanga. Kale Ziwambazza kwe kuddamu nti kyekyo munnange era byebyo naffe bye bizibu ebituleebuukanya era ebituleese wano. Baakutuzigiridde nti oyinza okutuyamba. Wakka yaddamu nti kamala okudda bannange mulyoke mumbuulire bulungi. N'asituka ne yeekuba ekisenge nakyo n'akiyitamu ate n'afuluma eri ebweru. Wakka kaali kasajja katono kalinga kalina ekirevu ng'ekyembuzi ennume. Obuuso bwako bwali butono nga butwakaavu ng'obwendegeya. Eddiiro lya Wakka lyali jjama nnyo nga liwunya lyali liwunya ebyennyanja n'etaaba. Mwali mutuuliko omwo. Awaka waalabika nga awaali asulawo obwa peke. Ziwambazza ne Magambo baali bakyali awo beewuunaganya ne Wakka n'akomawo. Olwali okuyingira n'abuuza nti buyambi bwa ngeri ki bwe mwagala? Ziwambazza kwe kumuwa ebbaluwa Mayindo gye yali amuwandiikidde nga bw'amugamba nti twagala kutubuulira ku bya butemu. Ko Wakka nti butemu buliwa? Ko Ziwambazza nti obw'omusajja omusomesa Erisanga Lonsa eyatemulwa ennaku 2 oba 3 eziyise. Wakka kwe kuddamu nti oyo n'asumulula ebbaluwa Ziwambazza gye yali amuwadde n'assa bugaalubindi ku maaso. Olwo n'alyoka asoma ng'ebbaluwa agisembereza ddala ku nnyindo ye. Bwe yamaliriza okusoma n'anyeenya omutwe ng'omuntu amatidde n'abuuza nti mumanyiganye ne Mayindo? Ko Ziwambazza nti tumanyiganye era mukwano gwange nnyo. Ko Wakka nti nange mukwano gwange naye bannaye omusajja oyo akoze ensimbi. Eyali omwavu lunkupe nga yeeyaguza lujjo oluusi ng'asula amaliba ng'ezigula akawunga teziguze okulaba nga kati ensimbi azanjazaamu kati. Omusajja akoze ensimbi oyo. Ziwambazza yali tayagala Wakka byalondoberezaamu. Yaddamu nti akoze naye onootuyamba. Wakka yaddamu ng'omuntu alowooza ennyo nti kandabe ng'eno bw'atunuulidde Magambo enkaliriza. Ekyavaamu n'agamba Magambo nti muvubuka ekifaananyi kyo nga nakirabye mu mawulire. Si gwe muvubuka abasirikale gwe banoonya gwe si yegwe. Ziwambazza teyasanyukira Wakka bye yali abambira era yamwambalira mangu n'amugamba nti sitwaze wano kutubuuza bibuuzo naawe wabula okutuwa obuyambi nga bwe tukusabye. Oba onoosobola bw'oba toosobole tubuulire twejjewo. Wakka yaddamu nti bwe mumpayo akabanga nja kubuuliriza mbamanyise byonna bye mwagala okumanya. Mukomewo ku ssaawa nga 11 nga muleese n'ebyange. Ko Ziwambazza nti ala ebibyo biriwa? Wakka kwe kuddamu nti ensimbi zange mulowooza ngenda kubabuulirira bwereere mwali mukirabyewo ekyo. Ziwambazza yali tayagala kuvaako wadde ennusu ye. Kwe kuddamu nti Mayindo yatugambye nti oli mukwano gwe era nti ojja kutuyamba ate kati otusaba nsimbi. Wakka yamwanukula mangu nti kituufu Mayindo teyabalimbye ndi mukwano gwe era
nja kubayamba naye musuubira n'akolera malusu njagala siringi 2 njoke mbabuulire kozi wambaza nti olabika tolina nakyo omanyi oyagala bwagazi nsimbi gwate wuuyo ogamba nti ogenda kubuuliriza bubuuliriza Wakka kwe kuddamu nti manyiiko ebitonotono okugeza manyi nti ngalonsa teyattibwa babbi oba omubbi kuba tewali kintu kyonna kyabbibwa kozi wambaza nti ekyo kirimu makulu ki ekyo kikusabisa siringi 2 Wakka yaddamu nti nedda ngenda kwongera okubuuliriza bwe munansasula siringi 2 nja kubamalirayo byonna Ziwambaza kwe kusituka n'agamba nti kale tujja kudda ku ssaawa z'ogambye ate n'akyukira Magambo n'amugamba nti situka tugende Ziwambaza ne Magambo baafuluma ne babaako we beewogoma bamalirewo obudde nga n'essaawa endagaanye bwetuuka baali tebaagala nnyo kweyoleka bantu si kulwanga Magambo abasirikale bamuyoola baalaba ku bbali aweekusifu ne basitama ne batandika okwewuunaganya ku Wakka ono Magambo yabuuza munne nti naye akasajja kano nze tikandabikiranga akataabe na mugaso nnyo ku kubuuliriza kwaffe gw'olaba otya kozi wambaza nti nange bwe kandabikidde naye tujja muddira tulabe Magambo kwe kuddamu munne nti naye nze nga sirinya siringi 2 zasaba sizirina kozi wambaza nti nange sirina naye munsawo ninamu siringi 5 zokka Magambo kwe kusekamu naga ezo zijjamu mala ezo zinaamumala ate Magambo kwe kubuuza naye gwe akasajja okalaba keesigwako tekatulyankulaako gw'okalaba otya kozi wambaza nti nange ninga gwe sikamanyi naye tetulina kyakukola tulina kukeesiga kuba tetulinaayo muntu mulala ayinza kutuyamba essaawa baalabirira ndabirire eba eneetera okutuuka ne baba mbaga mpola okudda ewa Wakka baamusangayo ng'ali ku kagola anuusa ne bayingira mu nju bwe baamala okukkalira bonna ku butebe Wakka n'abuuza nti otyo ensimbi zange muzireese Ziwambaza yakkiriza naye n'abuuza Wakka oba amawulire ge baagala agafunye Wakka yamwenyaamu naga nti kambabuulire byenzudde Elisa Ngalonsa teyattibwa mubbi yattibwa omuntu eyali amumanyi ennyo ng'amumanyi endya n'ensula era yattibwa muntu muto oba muvubuka Magambo bwe yawulira ebyo n'ataamuuka n'abanga enjuki enkuba emu ejjinja yayimuka ku katebe neera ng'aswakidde n'abuuza gwe sebo gwe kiki kyoyagala okutegeeza gwe musajja gwe kiki kyoyagala okugamba ngeno bwamusonzeemu engalo Ziwambaza kwe kumukwata ku mukono n'amukkakkanya nti linda amaleyo Wakka kwe kwongera nti Ngalonsa ettibwa muvubuka omulenzi yali amumanyi obulungi ye yamutta Ziwambaza kwe kubuuza nti kyekyo kyokka ko Wakka nti ye mumpe n'ekyange Ziwambaza yali nkerettanyi ya musajja kyeyava agamba Wakka nti bw'ombuulira erinnya ly'omutemu nga nkukwasa ensimbi zo ko Wakka nti sooka ompe ensimbi Magambo n'addamu nti tomuwa nsimbi wamma tozimuwa nze mulabye mulyankuzi kasajja kalyankuzi kano byonna byayogera biyiyiriza era bya bulimba wuuyo ayagala kunsibako matu ga mbuzi kulowoozesa nti nze natemula Ngalonsa nze namutta Wakka yakyukira Magambo n'amugamba nti gwe muvubuka oba kuba mugezi siwandireekanye otyo nakwereega yadde okwogera bw'otyo toddamu nako mpozi ng'oyagala poliisi ekuyoole ko Magambo tontiisatiisa otiisatiisaani Wakka ate kwe kukyukira Ziwambaza wamma mpa ensimbi zange mugende mpa ensimbi zange wamma Ziwambaza kwe kuddamu nti kale katukole bwe tuti kati kankuwa siringi 5 endala ezisigadde nja kuzikuwa ng'ombuulidde erinnya ly'omutemu ne gyali Wakka yalowoolereza okumala akaseera n'akyuka n'atunuulira Magambo ekyavaamu n'agamba nti kale nzikirizza tulonde ekifo we tunaasisinkana nze mbadde ngamba nti tusisinkane ku ssaawa 12:30 mu muwafu oguli wali ku kkubo erigenda ku mwalo gw'Erunsozi nsuubira ekkubo eryo mulimanyi lirimu lyokka ku mukono ogwa kkono nga kyojje ove bwoti ku buduuka
Ziwambaza yaddamu nti nze ntegeddewo kale tunaasisinkanawo ku ssaawa z'ogambye. Yasituka akatebe n'agamba Magambo fuluma tugende. Bwe bafuluma mu nju nga bamaze n'okusala oluggya, Ziwambaza kwe kukyukira Magambo n'amugamba naye lwaki tosobola kufuga mu mwago mwana ggwe? Tosobola kukitegeera nti oli mu katyabaga kanene? Wakka ye muntu yekka gwe tulina kati ayinza okutukubbulula oba okutunnyika. Magambo kwe kuddamu ng'atoomeredde nti yanyiizizza nnyo nga ndaba ayagala okunsibako amatu g'embuzi, nze natemulanga lonsa. Ziwambaza nti buli kintu kyetaagamu obugumiikiriza, wandigumiikiriza ne weefuga. Era oba tosobola kwefuga, nze nja kukwabulira nkuleke weegonjolera ensonga zo. Nze nkuyamba buyambi, bino tebinkwatirako n'akato, tebina nawe binkwatirako. Magambo bwe yawulira atyo n'alaba nti bw'asigala ate yekka tajja kusobola. Kyeyava yeenenyeza munne nti nedda ssebo wange tondeka, kati ntegedde amampaati tegalina kye gannyamba, kati nja kukuuma olulimi lwange. Ziwambaza nti kale kansuubire nti kati otegedde obuzibu bw'olimu, kati katulinde essaawa endagaanye nga bwe muwoyeza osanga anaatubikkulira omutemu. Naye kiba kya butalaba wala okulowooza nti olwandimubuuzizza n'atubuulirirawo omutemu nga tetulina na kye tumuwadde. Anti naawe akasajja okalaba kajeere kalya ku magezi gaako ng'enguzi n'ebintu ebirala ng'ebyo. Ziwambaza ne Magambo olwafuluma enju, Wakka n'adda mu katuli k'eddirisa n'abatunuulira alabe we baggwerayo n'ekkubo lye bakutte. Olwalaba nga baggwereddeyo naye n'ayita emmanju ne mu bukubokubo obw'obuwunjuwunju nga bw'agenda abalaamiriza oluguudo olunene n'aggukira ku kitebe kya poliisi. Kasajja ako ng'atuse ku poliisi yagenda butereevu mu ofiisi ya Saajenti Mbogo n'amugamba nga n'okumemaamema nti yona Magambo muzize waali, ekirabo kye mwasuubiza weekiri. Saajenti Mbogo kwe kumaguka nti ali ludda wa? Ko Wakka nti mala kumbuulira ekirabo weekiri kye mwasuubiza. Saajenti Mbogo kwe kuddamu nti weekiri ate kyandibadde tekiriiwo, poliisi elimba. Tukolaganye naawe ebbanga ddene era nsuubira bulijjo ebisuubizo byaffe tubituukiriza. Ko Wakka nti kale kambeesige kwe kumuyitiramu byonna. Saajenti Mbogo yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi n'atemya ku kopolo majanja bagende balabe oba ddala ku kizigo ensolo kweri. Wakka baamugamba yeddireyo eka, bo Saajenti Mbogo ne kopolo majanja bombi baali mu ngoye za leeya ne banguwako okugenda mu kifo Wakka we yali alagaanyisirizza okusisinkanayo na Magambo ne Ziwambazza. Essuula eyo bw'etyo bwerabise.